Kakati omukyalo ono yeddira mbogo ayagala okumanya agambye nti njagala okumanya akalinda kye ki. Omukyalo ono n'agambye nti njagala enjawulo wakati w'olutabaalo n'ettabaalo. Omukyalo ono n'agamba nti njagala okumanya ddi lwensimba omuti gw'abajjajja ku luggya, era n'agamba njagala okumanya ddi lwenteekawo ebisolo bya lubaale. Ngula buguzi bisolo ne mbiteekawo oba nninda ne babinsaba. Omukyalo ono n'agamba njagala okumanya ddi lwenfumbira lubaale ekijjulo nga nkifumbye waka, era buli lwenfumba ekijjulo male genda wa ssenkulu oba nankulu. Nze ddi lwenkifumba ewaka nina kubaako byenkola ne nfuna obuyinza obunzikiriza okufumba ebijjulo awaka oba nange nsobola obyefumbira. Kakati nnyabo nja kwanukula bwe nti akalinda biyita bibiri n'ekisingo eky'oku mutwe, kyokka ebintu ebyo byombi biriko mukulu waabyo, byonna byekulira, ekimu kito kya kinne. Ebintu ebyo byonna bitambulira ku mutwe. Akalinda kambalibwa ku mutwe, ekisingo kyambalibwa ku mutwe. Akalinda ye lubaale nga tannaba kukkalira ku mutwe, era katungibwa mu lubugo oba mu lugoye, kisinzira oli mu Chwezi oba lubaale wa mu Buganda. Akalinda kagendako ensimbi bbiri mu maaso n'emabega bbiri, era ne kaweebwa oyo alabikirwako empewo kubanga zibeera tezinnaba kukkalira nga kyekikayitisa akalinda, era ke kaleetera ekinyegenyege kya lubaale okujja ku mutwe naddala ng'empewo zikyakuyuuguumya buyuuguumya. Babeera nga bakwasa ebintu bya bajjajjabo, tugambe bakwasizza ekifundikwa, ekibbo kya lubaale oba kibbo kya muzimu oba ffumu lya lubaale oba kine, ng'empewo zikankanya bukankanya okolebwa akalinda. Ekisingo tokkirizibwa kuba nakyo ng'empewo tezinnaba kukkalira ku mutwe. Ebiseera ebisinga obungi ekisingo kisabibwa jjajjaawo, ate akalinda kakolebwa musawo. Omusawo akukolera akalinda ebyo gyonna mitego gye okusobola okusikiriza empewo zino zijje, ebyo byonna bifa mu mirimu gye. Akalinda magezigezi ga musawo, so akalinda lubaale si yakasaba. Akalinda ewa ssenkulu wennyini w'oli oba nankulu, jjajjaawe yajja ku mutwe n'agamba nti omuzzukulu ono akolebwa akalinda. Bakayita akalinda mpewo. Empewo zisobola okweyolekerwako nga zikunyeenya nga ne bw'obeera mu ngoma zikunyenyera nga weeziri, naye empewo ezo nga tezikkaliranga. Jjajja mu mbuga eyo n'alinnya ku mutwe n'agamba omuzzukulu ono akwasibwe ekintu bwe kiti ne bwe kiti atungibwe n'akalinda, era ne kakutungibwa n'okateeka mu bintu byo n'ogenda eka n'osigala ng'otambula n'omusawo oyo. Ero nalyo ddaala levo ku musawo oyo kwaba atuusizza empewo zo, wabula era omusawo oyo aba alina essuubi nti empewo ezo aba ajja zisinza ku eyo guleedi atuukire eddala ozikkaliriza ddala ku mutwe, lwakuba abasawo abamu temubawa budde. Abamu batambula nga babakolera obulinda biki biki naye nga abasawo bo temwabawa budde era nga tebaatuusa mpewo ezo. Omusawo okukolera akalinda kabonero akalaga nti omusawo oyo awo waatuuse, agenda kuddako ekiddako. Bw'otamuwa budde awo waakoma, era bw'otamuwa budde obala nti yalemererwa, empewo yazikomyawo, so nga ekyamukozesa akalinda eyo siteepu. Ekisingo kisabibwa lubaale. Empewo bwe zimala okuvaayo zonna ng'olina by'okoze, olina by'otereezezza ku bimu ku bye zaasaba, oba amagezi g'omusawo ono nga galina bwe gatuusizza lubaale oyo n'ajja, tugambe omuzimu ogwasamiriranga lubaale oyo guzze, omuzimu gwe gutera okulagira ssenkulu ono abakolera ekikkaliriro ky'ekisingo. Ekisingo kiteekebwako ensimbi nnya mu maaso n'emabega ensimbi nnya. Ebisigadde muno mabbali g'ekisingo kubeera kwewunda kwa lubaale, engeri gy'abayagalamu ekisingo kye, naye ensimbi zandibadde 8, emabega 4 ne maaso 4. Ensimbi mu maaso zeesimba, ate ensimbi mu maaso zisobola okukola akasaalaba. Ensimbi ezikola akasaalaba lubaale yatera okkiranya, ensimbi ezikola akasaalaba lubaale oyo aba ateeka okuba nga ab'emabega eri baali bamusamira bubi n'anyiiga.
Okitegedde? Ekyo kye kisingo, era ekisingo kiwangibwa, era ekisingo kitukagana n'omutindo gwa senkulu kye twandiyise okuwanula ejjoba. Senkulu amala okumanya nti empewo zitukidde ddala, akukolera emikolo kye twandiyise okusuula ejjoba oba okuwanula ejjoba, n'awanga ekisingo ekyo. Okitegedde? Kyokka enjawulo ku nsonga gye wabuuzizza ey'Akalinda tewayogereddeko kisingo. Kakati katusuubire nti ebyo bibiri obitegedde bulungi. Kakati ate waliwo lubaale gw'okolera Akalinda nga si ye ansa, era waliwo lubaale gw'okolera ekisingo nga si ye ansa naddala. Lubaale ng'alimu entabaalo, alimu ebitundu by'olubereberye, ebyo byonna byonna biba tebirina makulu. Ekitundu ky'Akalinda n'ekitundu ky'ekisingo ye muntu alina lubaale nga abanja eŋŋoma, abanja okwaza, ajje asabe essabo lye atandike okukola. Lubaale ataliimu leebuleebu, lubaale ataliimu kwenjeera, lubaale ataliimu ntabaalo. Twavudde waka kamunye bbiri bassenga bajjajja baganda baffe twagenze ku musawo ne tusula mu ŋŋoma, lubaale bw'atyo bamukubira eŋŋoma n'avaayo n'atereera n'asaba ebibye, amayembe ne gasaba oggawanga, n'asaba ennyumba ze eza lubaale. Oyo lubaale yakolebwa ebintu ebyo. Kye kitundutundu ky'obuzaale. Ekitundutundu ky'obuzaale kikulemerera okusamira lwa nsonga nti lubaale bw'aba yasoba nnyo ng'akulaga ebitundu by'ensozi, akulaga ennyanga za walumbe, akulaga ebikolwa ebyakaggwa ensonyi, akulaga olinnya ensozi, akulaga olinnya obugaali, akulaga abakazi abazaala piki. Kati ate awo ekisingo ekyo n'Akalinda n'okwaza lubaale ate awo tebikkolera makulu, kubanga ekitundutundu kwe wandiyambalidde obulinda n'ebisingo, ekitundutundu ekyo kiba ku bbali. Ekitundu ekibeera kiwambyewo nga kyefuzeewo kibeera kya nsozi, kyekitundu eky'olubereberye, kyekitundu eky'entabaalo. Kati ebintu ebyo byonna byonna ebisingo Kalinda biki eby'okukika bijja mulundi gwa kubiri. Waliwo ekitundu ekiba kirina okukulembera, kyekitundu ky'okusooka okutabaala. Okitegedde? Y'enjawulo nti si buli aliko lubaale nti akola munne kye yakola, si buli aliko lubaale nti onooyitira mu kkubo gundi lye yayitiramu, si buli aliko lubaale nti onooyambala ekisingo ne kikuyamba, si buli aliko lubaale nti onooweebwa Akalinda wadde ng'empewo zikunyeenya. Okitegedde? Omuntu eyolekerwako amaanyi g'ensozi omwaliro ogwo gw'olubereberye ne bw'akola ebintu ebyo eby'okukika n'amala obudde tatereera, lubaale yo tatereera. Ekitundutundu ky'okukola ebintu by'okukika kibeera kitudde ku mulundi gwa kubiri, olina by'obeera olina okusooka. Ekyo ndowooza katusuubire nti okitegedde bulungi. Obuuzizza enjawulo eri wakati w'ettabaalo n'olutabaalo. Kakati ekitundutundu eky'entabaalo okisanga mu lubereberye, ekitundutundu eky'ettabaalo okisanga ku musawo. Ettabaalo musobola okusamira ne mwaza lubaale, omusawo n'abakozesa emikolo nga muva ku mbuga nga bwe mugendako mu ttale eririnaanyeewo oba olusozi olulinaanyeewo okutuukira ddala mu katundutundu akawamala. Okitegedde? Okutuukira ddala mu kitundu ekirayiza lubaale. Ekyo ekitundu omusawo omukolo ogwo agukozesa ly'ettabaalo. Kyokka ekitundutundu ky'entabaalo, olutabaalo, entabaalo kye kitundutundu ekikujja ewuwo n'ogenda mayiro empanvu ng'ogenze mu lusozi Nnyabusozi, Mwankole n'ogenda e Nnyabusozi nga jjajja wakugamba gendayo obikke ejjinja Nnaalongo, kye bayita entabaalo, era lubaale yo tasamizibwa. N'obeera ewuwo ne bakuwa ekirooto ng'olina okugenda ewa Nakayime Mubende otwaleyo ekyanzi ky'amata. Oyo lubaale tomusoosa bisingo, oyo lubaale tomusoosa ŋŋoma, oyo lubaale tomusoosa kwaza lubaale, oyo lubaale tomusoosa kukuŋŋaanya kika nti mugenda ku musawo kukuba ŋŋoma. Lubaale yenna bw'akuwanga obubaka nti genda essese otwaleyo omuggo gwange, oyo lubaale aba atudde mu mwaliro gwa lubereberye. Lubaale yenna bw'akulaga ng'oba omusajja ali mu biddugavu oba najja nakuga nti nze kabaka njagala kumbikka oba n'akulaga ebinnya, lubaale oyo tosooka kukola bintu bya kukika, biba bya mulundi gwa kubiri, si bye birina okukulembera. Lubaale bw'aggambanga nti genda e Nnyabusozi otwaleyo omusanana oba entungo,
oba otwaleyo omuzigo oba akakooyi, manya nti lubaale oyo alina ekitundu ky'okwenjeera. Manya nti bajjajja bo baatabaalanga, omuzimu ogwo ogwatabaalako gwasituse gwakomyewo, era omuzimu ogwo gwe gulina okuteera omuzimu guno ogw'okukika obuyinza. Lubaale oyo aba atuddemu amaanyi ag'olubereberye ng'osamirira zimalayika entondo obutonzi, era zimalayika ezo bw'ozituukiriza ensonga zaazo ne ziryoka ziteera lubaale owammwe ow'okukika, kyekituntundu eky'obuzaale n'obutonzi. Ezo ze bayite entabaalo, era lwe lutabaalo. Ettabaalo bwe muba mwasamidde ew'omusawo nga mwayazizza lubaale, omusawo ebikolwa by'abayisaamu nga yeeyambisa olusozi olumulinaanye, emikolo gye mukola, oba ne mufumbira ne ku lusozi okwo ebijjulo, tugambe muvudde mu mbuga ne mugendako ku lusozi olulinaanyewo ne mbokenayo ennyama oba mufumbye ebijjulo, emikolo gyonna gyonna gy'abayisaamu okutuusiza ddala ku kulayiza lubaale wammwe. Akatundu ako akawamala ye lubaale atali mu kitundu kyakwenjeera mu nsozi. Ekituntundu ekyo kibaddewo nnyo ku mulembe gw'abajjajjaffe bakitaffe be tukubye amabega, era bajjajjaffe tebamanyi lubaale wa ntabaalo, wabula bajjajjaffe bamanyi bumanya nti baakuŋŋaananga ne bagenda ku musawo ne baaza lubaale. Kyokka ekitundu ekyo kigenda olwaleero kiggwaamu amaanyi, kubanga ebika bingi byayonoona nnyo, byasobya nnyo lubaale, empewo ne zinyiiga, kati empewo zaabazzaayo ku lubereberye. Ennamba esinga obungi tekyakuba ŋŋoma lubaale n'atereera. Kyokka ennamba esinga obungi bwekuba eŋŋoma omuzimu ne guvaayo b'emisama ne givaayo ne gyogera, balowooza nti biwedde. Wabula oluvannyuma lw'ekiseera we bamanyira nti wano wonna ssente zaafa bwereere. Lubaale yenna bw'aba nga tali mu katundu ka lubereberye, katundu ka butonzi, omusawo amutereeza bulungi, kuba omusawo abayisa mu mitendera gyonna egy'enjawulo, kubanga abasawo bonna be mulaba abasawo abatuufu bangi, era abasawo abasobolera ddala okukola emikolo nga bayazizza lubaale w'abazzukulu bangi, era abalina obusobozi bangi. Era n'ayaza lubaale oyo n'avaayo n'ayogera n'abagamba by'ayagala, omusawo n'abiteeka mu nkola, bwe bakasubi n'agiwanga, bwe kuba oba mayembe gammwe gaagala gawanga, omusawo oyo n'agawanga. Abasawo abatuukiriza ensonga ezo mu bulambulukufu bangi, naye lubaale oyo aba alina okuba nga tali mu katundu ka lubereberye. Lubaale bw'aba mu akatundu k'olubereberye, omusawo ne bwe yeekolobojja. Okitegedde? Ne bwe muzimba kasubi 10 muzizimba ne muteekawo n'ente n'embuzi byonna ne bikoozimba, ebimu ne bifiira ku ttale, naye nga mubikoze ng'ate omusawo si ye yabyeyiiyiza, wabula bajjajjammwe bajja ku mutwe ne babisaba. Empewo zisaba ebintu era ne mubiteeka mu nkola, naye ate ne mulaba nga tebikyusizza bulamu bwammwe, naye ng'ate bajjajja baasinzira ku mitwe gyammwe. Era neewuunya abazzukulu abagamba nti abasawo babbi. Abasawo si babbi. Olutuuka nga mugenda ku musawo okwaza lubaale, omusawo ng'akola ekisoboka, ng'akola sayansi we, ng'empewo zammwe zijja, empewo nga zitandika okwesabira ebintu. Twagala tuwanga, njagala embuzi yange enjeru, njagala kino, twagala kasubi, era empewo ng'erinnya ku mwannyinammwe ng'agenda asonga ewantu ti wano we njagala omulamula, omusawo ng'abiteeka mu nkola. Abaffe aba akubbiddewa. Jjajjammwe yaba tababuulidde byama bye, naye jjajjammwe waba ku musawo yeeyasizza ayogedde buli kimu, buli kintu mukitadde mu nkola, naye nga mmwe temulina kye mumanyi. Oluusi n'omusawo naye takubye mweso bulungi kulaba nti lubaale ono si wa ŋŋoma. Omusawo aba tababbye, omusawo aba atuukirizza, era ssente z'aba yabasalidde zibeera mu makubo matuufu. Singa omusawo abeera tali mu makubo matuufu, singa abasawo bwe muva ewaabwe singa bafa oba singa batabuka emitwe, naye omusawo ekiba kyabaleese aba akikoze. Wabula lwakuba lubaale oyo atatererera ku ŋŋoma, ayina ebyama ebikusike nti mugenda ku ŋŋoma nga mumwe mulimu abaloota okwegadanga, kaggwa ensonyi, abasajja abeegatta, embwa zeegatta n'embwa, weegattibwako omwana wo, weegattibwako bulaaza wo, abasajja bewakyawa bakulumba ekiro kyonna kyonna osula okola bintu ebyo, osula weemalira, oloota oyonsa abaana, oloota abakazi abali muleba abazaala, oloota ovuga obugaali, oloota olinnya ensozi, oloota ennyanga ezirimu enzikiza ebinnya, oloota oli matooyi, oloota osiimula ttooyi. Okitegedde? Kati mugenda ne mutuuka okwaza lubaale, naye nga mummwe mulimu abaana abalootagana ebirooto ebyo, naye nga teboogera olw'ensonga ew'omusawo gy'olaze tatambulira ku bubaka, atambulira ku bulamuzi.
obulamuzi tebuvuganya na muntu afuna bubaka. Oli ne bw'olimusanga n'ejjembe litya nga jjajjawo alina obubaka bw'akuwa terisobola kulamula kuzuula byama ebyo mu ekyo ky'olooteramu. Okitegedde? Kakati mu nsonga eyo mulina okubeera abeegendereza. Obubaka bwe bufuga obulamuzi. Omwaliro gw'obubaka gwe gwa waggulu. Omwaliro gw'obubaka gwe guwa obulamuzi obuyinza. Edda bwali bubaka bwe bwasooka, obulamuzi bwa mulundi gwa kubiri. Obubaka bwe bufuga obulamuzi. Omusambwa gusobola okukulamula ne gutatuuka ku bubaka bwo kye bwabadde butegeeza. Jjajjaawo osobola okubeera nga gwe muntu omu gwe wafunye obubaka ate era gwe olinnyibwako, era tufunamu enjawulo. Osobola okuba wafunye obubaka nga bakutuma essese. Jjajjaawo n'ajja ku mutwe n'alamula n'agamba njagala kijjulo. Obulamuzi n'obubaka kubeerako ekisinza kinne waakyo amaanyi. Bw'oteeka mu nkola ekijjulo nga tonnava ssese, obulamuzi buno bubeera bukusudde. Olina kusooka kye waloose mu bubaka n'omala okittaanya n'olyoka ojja n'okola ekijjulo. Ekintu ky'obubaka kye kisooka ekiramulibwa. Obubaka bwe bufuga obulamuzi. Omwaliro gw'obubaka gwa waggulu era omwaliro gw'obubaka gwa lubereberye. Omwaliro gw'obulamuzi gutudde mwaliro gwa kubiri. Kati mutudde mwaza Lubaale musamira mwakuŋŋaanye naye mummwe mulinamu babulaza bamwe basisita bammwe balina ebirooto ebifaanaganako bwe biti ebikankana. Empewo ezo ne bwe muziteekamu ssente obukadde 100 tesobola kutereera, okuggyako nga muzzeeyo ne mutaganjula ebintu ebyo bye mufuna mu bubaka ne mumanya bitegeeza ki, oba ne mweyambisa Ssenkulu yennyini we muli, Ssenkulu n'asobola obbatemera n'obbavuunulira obubaka obwo bw'aba ng'abutegeera. Lubaale oyo bukugu, Lubaale oyo kutaputa, Lubaale oyo ofuna amutaputa, Lubaale oyo ofuna ayina nsozi asobola kutaputa bubaka obwo. Kakati entabaalo n'ettabaalo bya njawulo era tebifaanana, wabula bigezaako okufaanaganamu. Kubanga omusawo aba yabasamizza nga Lubaale oyo waakukika musamirira waakukika nga temuli mu katundu ka butonzi ka ntabaalo ka lubereberye akeeyunzeemu ng'amaanyi g'okukika gaba banja kutereeza nsonga za kukika nga temuli mu katundu ako ka kutabaala. Omusawo aba yabasamizza akola emikolo okuva ku mbuga ye n'ettale erimulinaanye. Ettale erimulinaanye abakozesa emikolo egitwalira ddala kumpi ennaku 9, eryo lye bayita ettabaalo. Era abakozesa emikolo okuva ku mbuga ye nga mugattamu ettale erimulinaanye oba olusozi, era abakolera emikolo egy'enjawulo. Emikolo egyo gitwalira ddala ennaku 9, kye bayita ettabaalo. Olutabaalo kye kitundutundu ekikujja ewuwo n'ogenda ewantu nga bakutumye kutwalayo matu ga mwanya 2, naye ng'amatu g'emmwanya ago 2 ogalinnyidde emmotoka ogenda mayiro 4 oba mayiro 10. N'osinziira ewuwo Kiwanuka n'akuyita ewuwe e Buwanuka. N'osinziira ewuwo ne bakuwa obubaka obukutwala e Lusiiti ewa Mukasa. N'osinziira ewuwo n'ofuna obubaka nga Wannema akuyita e Ssese. N'osinziira ewuwo Kizza n'akuyita oba Mayanja e Sseguko. Kye bayita entabaalo. Olutabaalo lw'oba ogenzemu ne bwe luba lwa lunaku lumu kye bayita olutabaalo. Okutabaala n'omalayo emyezi 3 bw'okomawo luyitibwa lutabaalo. Okugenda n'ogenda Essese n'ogenda ewa Jjinja n'ogenda Wannawa n'okuŋŋaanya entabaalo kye bayita entabaalo. Bw'ozikuŋŋaanya wamu ne lufuuka olutabaalo. Okitegedde? Kansuye nti okitegedde bulungi. Kakati tudde ku kitundu ekirala. Ekitundutundu ekirala obuuzizza nti nsimba ddi omuti ewaka gwa Lubaale. Omuti gwa Lubaale ogusimbira mu biseera bino, so olw'okuba nti weerabako empewo tyokera osimba omukookoowo ewammwe. Empewo zisobola okuba ng'embuga yaazo zijagala wajjajjammwe omusajja, kati ate omukookoowe nga wagusimba mu polotiyo era n'ogwanjulira Kiwanuka. Empewo zisobola okuba nga kitammwe tawagira bya Lubaale naye ng'essabo we lyandibadde. Empewo ne zikugamba poloti gye wagula Kasangati mwoba oteeka ebyaffe. Kakati okumanya nti guno omuti nandigusimbidde Lubaale, omuntu yandimaze kubaako kyakola n'abaako waatuuka. N'atuuka ku ssa eri empewo okumuloosa nga we zaagala embuga yaazo. Bw'omala okuloota we zaagala embuga yaazo n'omanya nti mu Lubaale mulimu Kiwanuka,
simba omukookoowe. Bw'omala okumanya embuga yaazo weribeera, funa omutuba ogusimbe. Bwe batyo basimbamu emiti gya lubaale. Emiti gya lubaale tebagisimba w'osanze. Muyinza okuba nga kasubi lubaale wammwe ajagala ku kijja jjajjammwe omusajja we yabeeranga, kyokka omusika nga bye mukola byayonoona. Lubaale n'akeera n'akyusa n'agamba mmwe abaana abaliwo mufune ssente mugule ewantu. Bwe mugula ewantu Lubaale n'abagamba bwe twagala embuga zaffe kubanga omusika wammwe tategeera. Awo ng'otandika okusimba emiti gya lubaale giba gikulagiddwa n'emirala gye weerowoolezza. Kuba emiti gya lubaale si buli muti nti bajja gukuloosa. Osobola okuyiya n'ogaaka ensimbe wali mu nsonda omuzzaŋŋanda. Osobola okuyiya n'ogaaka ensimbe wali omuwafu. Okitegedde, waliwo omuti ogusabibwa ng'omukookoowe, omituba. Naye ate emiti egisigadde emiti emiganda naawe osobola okuyiiya n'ogamba nti omugavu guno gutera okuba ogw'amayembe kangusimbe wali, oba kansimbe mu nsonda wali omuwanula. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale no tumala kukola bajjajjaffe ne batuwa obubaka ne tumanya wa ewalibeera embuga zaffe. Abantu abasinga ewalibeera embuga zaffe balootawo. Abantu ebirooto babeera babirina. Okitegedde, osobola okumalira ebiseera mu polotiyo naye nga Lubaale agamba nti embuga eribeera wa jjajjammwe omusajja ku kijja. Osobola okumalira ebiseera ku mbuga ya jjajjammwe ku kijja ng'abasika abatuddewo tebaagala bya Lubaale ng'emitima gyabwe kungulu gibalaga kirala naye nga munda tebaagala bya Lubaale naye nga Lubaale yabalengera dda ng'embuga eyajagala wa kitammwe. Okitegedde, kakati bw'oba onookola ebintu ebyo osooka kumala kubeerako by'okolaakolako. Amaanyi ga Lubaale ne gasituka, omuzimu ne gujja ne gukubuulira amazima mu bubaka, oba ne gulinnya ne gugamba nti embuga eyaffe yakubeera Mubende oba Kyengera, oba ne gukuwa obubaka n'okola ekintu ky'omanyi. Wagambye nti nteeka ntya ebisolo ku luggya, nsobola okukeera ku makya ne ngula ebisolo, oba nninda Lubaale kundagira. Ninda Lubaale n'andaga nti njagala enkoko enzirugavu. Kakati ebiseera ebisinga obungi ng'oliko empewo ng'olina ewuwo, jjajjawo nga talina kintu kye yali akulaze nti oba njagala enkoko oba njagala embuzi, kyandibadde kya bugunjufu n'obeera mulunzi. Lubaale waalijjira n'omwanjulirako embuzi oba n'omwanjulirako enkoko, omuntu wandibadde nga wuno obukoko bwo ng'omanyi nti oliko empewo oyina ewuwo oyina we wazimba, wandibadde nga wuno obukoko bwo. Okitegedde, enkoko ezo zo zennyini zituuka zo ne zeetobera amabala, zo zennyini zitobeka amabala mu ngeri y'enjalula. Enkoko zibiika empanga ez'enjawulo ze zifuna ku mirirwano ne zeezaalamu, eri neezaala enjeru, oyinza okusanga muzaaluddwa muvudde mayenje oba kiwuugulu oba lujumba, ne zibeerawo awo nga tezirina yazisaba naye nga nkoko zo. Era nga bw'obeerawo awo bw'oyagala okulyako enkoko olyako. Okitegedde, kakati emisambwa gino bw'ogenda ogisamira, kawumpuli ayinza okujja nagga njagala enkoko yange eya lujumba oba kiwanuka, nagga njagala sseggwanga yange mmyufu. N'otoola mu nkoko ezo n'ojja mu kasubi n'ogamba mukama wange enkoko yeeno gye nkwanjulidde, n'ogizzaayo mu kisibo. Okitegedde, ki ekigaana okugulayo embuzi ennume n'embuzi enkazi n'obiteeka ewaka ng'omanyi nti oli ku Lubaale? Okulunda si kibi, ate n'obutalinda mpewo okusaba nakyo si kibi. Okitegedde, empewo zirina ekiseera we zijjira, Mukasa n'akusaba embuzi y'enjeru oba amayembe ne gakusaba embuzi yago eya luyina, oba omuzimu ne gukusaba embuzi yago enzirugavu. Kati bw'omanya nti oliko empewo, genda oguleyo embuzi ng'atagenderedde, gulayo embuzi entoototo enkazi oba nga nzirugavu. Tewali Lubaale yazze ezikusaba zigule ng'ezizo. Genda oguleyo embuzi oba yabitanga nnume ogireete. Oliko empewo bw'otambula bw'ozinoonya naye tofunanga mukulu yali akusabye ekisolo. Gwe gula embuzi zo bbiri ozireete, gulayo ennume yabitanga giteekewo ewaka ng'embuzi z'omulya mmere. Gulayo embuzi enzirugavu giteekewo nga nkazi. Zeerinnyire oba zizadde abaana babiri oba omu. Ojja kusanga nga mbuzi mu luzaalo omwo ezaddemu akabuzi akeeru. Ekiro ofuna obubaka nga Mukasa akugamba eyo mbuzi yange. Abantu abasinga bwe batyo bafunamu ebisolo. Bw'olinda okusamira Lubaale oteekewo ekisolo oluusi abamu balemererwa, kubanga Lubaale atera okuggwa oluusi nga tokyalina ssente. Ne wano bw'oba olinawo ekigaana okugulayo ekisolo n'obeera nakyo ewaka kiki, n'ogula ekikyala n'okigulirako enkazi. Abasajja abazadde ab'edda baabeeranga n'ebintu awaka nga tebimaze kusabibwa Lubaale. Baabanga n'ente, baabanga n'embuzi, enkoko, endiga.
era lubaale ayanguwa nnyo ewaka nga waliwo ebisolo kubanga lubaale ayo yakwebya ebiri ewaka. Gulayo endiga obeere nayo. Endiga enkazi gigulireko ensajja ebiriwo ewaka awo. Lumu oliba weebase Kiwanuka n'akulaga nti akaliga kali akaazaalibwa n'oluta omusajja gwe bayita Kiwanuka oba wa ku kyalo ng'akakutta akasitudde ng'omanya nti yendiga jjajjaffe Kiwanuka agiwambye. Genda wasimba omukooko oba mu nnyumba, genda okanjuleko kawanduleko amalusu 9 ku mutwe. Muge mukama wange endiga eno nga bwe naloose, mukama wange endiga eno gye nkuwadde. Wandulako amalusu 9 ku mutwe. Bwe batyo batandikamu ensonga. Ekirala obuuzizza nti buli bijjulo byonna bye nina okufumba nina kugenda wa Ssenkulu, nina kumala kufuna buyinza bwa kukolerera ndyoke nfumba ekijjulo awaka, ewaka nfumba ddi ebijjulo. Ekitundutundu kino eky'ebijjulo tewali kikugaana kufumbira waka kijjulo, kisinzira empewo zituuseewa. Ewa Ssenkulu wakulu nnyo okufumbira ekijjulo, ew'omusawo w'oba olaze. Ssenkulu oba Nankulu olw'ensonga nti yakukolera ku nsonga ate yaboggolera ku lubaalewo, yayogera lubaalewo nakkiriza. Jjajjawo waba akusabye ekijjulo ng'olina ewa Ssenkulu gy'otambuliza ensonga, kyandibadde kituufu n'ogenda ewa Ssenkulu n'ogamba naloose ekijjulo, Ssenkulu n'akukolera enteekateeka n'ofumbira ewa Ssenkulu ekijjulo. Kyokka bw'omala okufumbira ewa Ssenkulu ekijjulo, tugambe balina ebintu bye baakuterawo oba bibbo, obiyina ewaka fumulya lubaale oluusi ndeku we banywera oba nsumbi. Bw'ofumbira ewa Ssenkulu ekijjulo nga omaze okifumba kiwedde, ennaku eziddako bw'oloota ekijjulo tewali kikugaana kifumbira waka. Ekiremesa abantu abasinga okufumbirwa ebijjulo awaka nti oluusi ajja n'abeera ng'ewaka abeerawo yekka, kati nga talina gw'anaakituulako naye. Ab'oku kyalo tannafuna ddoboozi, oluusi bamuyita mulalu biki tebamukkiririzaamu. Oluusi abantu abamu bw'oba wakatandika lubaale babeera batya n'ewuwo, kati nga tolina ajja kutuulira ku kijjulo. So bw'oba wafumbako ebijjulo ewa Ssenkulu oba bya mirundi 2, ku kyalo obaako ne mikwano gyo nga 4 oba 3, bayite ogende wa Ssenkulu akulambike bulungi nti fumba emmere eno n'eno. Ate ku bijjulo biri bye wafumba osobola okuba wagikwata nti bw'ofumba omumbo gw'emmere ogerekako lumonde, muwogo, nsujju, n'ofumba enva z'ebinyebwa n'enva z'ennyama, otikako empogola n'obutika obubaala, osobola okuba nga wabikwata. N'engeri gye mwali mugabulamu emisambwa n'engeri gye mwasosootolamu ekijjulo nga wabikwata nti basooka kuyimbawo ennyimba 4 ez'abalongo, n'oyimbayo ez'emizimu 4. Osobola okukikwata n'ofuna mikwano gyo 4 n'ogenda ewuwo n'ofumba ekijjulo ekyo ne mukituulako. Oluusi olinayo ne basisita bo nga 2. Osobola okuba abooluganda lwe baagaana, funa mikwano gyo 4, fumbawo akamere nga kalubaale nga bwe wabirabanga ewa Ssenkulu. Ewaka bagabulirawo ebijjulo. Ebintu bya lubaale bitambula gy'otabaalidde n'ewaka. Bw'otwala effumu ly'amayembe mu lusozi n'oliwongayo, kitegeeza effumu eryo liriteeka awaka. Bamuyana bwakusaba effumu lye n'oliteeka mu lubiri tebalikuulayo ng'ogenda, kitegeeza nti ky'okoze mu lubiri ky'olikole ewuwo. Ekibateesa amafumu mu mbiri oba ne muteekamu oba emiggo oba endeko oba ebita by'omyenge oba mu nsozi, ke kabonero akategeeza nti osinzidde mu maanyi ag'owaggulu. Jjajja musinzire wano mulwana olutalo ndugguse. Ebintu ebyo tebabikuulamu ng'otuuse okugenda awaka. Kabonero akaba kalaga jjajjaawo nti ky'olaba nkola kye ndikola okwaffe. Buli lw'ofumbira ebijjulo mu nsozi oba mu mbiri, kabonero akalaga nti jjajja ky'olaba nkola kye ndikola okwaffe. Buli wabeerawo ennyumba ezimbibwa mu lubiri n'ogiteekako emitwalo 10 oba n'osomba bulooka oba muzimbi oba n'obakwatirako oba museresi n'obaserekerako, kabonero akalaga jjajjaawo nti kyenkola kye ndikola okwaffe. Bwe wabeerawo ekintu ekikolebwa mu lubiri nga kyetaagisa mikono oba bazimba kyoto kya lubaale, ne weenyigiramu n'ogenda n'okola n'okozesa maanyi, kabonero akalaga jjajjaawo n'okumugumya nti wenkoledde bino ewatali waffe, kitegeeze waffe nja kusobola. Kati enkola za lubaale nnyingi era lubaale alimu eby'omunda bingi nnyo ebikakasa lubaale nti ojja kusobola emirimu gye. N'ebintu byennyini bye mukola mu nsozi, ensozi ennyumba zaayo, ebyoto byayo oba embiri ebisinga obungi bizimbwa bantu. Abantu ababizimba kabeera kabonero akalaga bajjajjaabwe nti we tukoledde ebintu bino okutali kwaffe, kitegeeza jjajja ewaka nja kusobola. Ebyo byonna bireetera lubaale okusonyiwa. Buli lw'olaga amaanyi ng'oli mu kifo gye watabaalira, jjajjaawo ayongera kkendeeza kisonyiwo ekiba kiraga nti muzzukulu wange waakoledde bino, eka bwe naamusaba ekintu kyange ajja kikola. Buli lw'ofumba ebijjulo mu nsozi oba ew'omusawo oba mu lubiri, kabonero akalaga nti neeka bw'olikolanga eno mu nsozi oba mu mbiri oba ew'omusawo omuganda, kibanga lisaaki
practically ebintu bino nga bwe mbikoze bwawunu wano wonna nfuna bukugu neeka ndisobola okwetengerera ne mbagabula ekijjulo. So ebintu ebyo batobikola nga mu mbiri oba ew'omusawo oba mu lusozi kitegeeza neeka oli tamwattamwanga olimalanga kuleeta muntu n'akukulemberamu ebintu ebyo. Ekikubeeza ew'omusawo ebbanga eddene oba mu nsozi oba mu mbiri kuba kwetegereza lubaala ali mu lisaaki ebintu nga bwe bitambula bufumba ebijjulo weeyisa otya. Okitegedde omuzzukulu azzaako aba nga bamuyana amuluma bw'omuteesa wali effumu atereera eba lisaaki n'obukugu bw'olibozza ewuwo linajja ng'akaaba bw'olimugamba nteekawo effumu ly'abamuyana ali musonyiwa likakkanya obusungu. Lisaaki bukugu practicals bye bibatwala mu bbanga eddene okuliwa emitango nga mugabula abaana abalongo okwambaza emisambwa okubikka emisambwa okugabula emyenge okukola ebintu eby'enjawulo. Emitango mwe muva ono okuyiga n'okkuguka butya bw'alitambuzangamu ensonga okwaboobwe. Okitegedde naye ng'osobola bulungi nnyo okufumba ekijjulo ewuwo singa eno gy'otabaalira oba obikutte ekitundu ekiddako obeera osobola okugabuliranga bajjajjaabe ewuwo okuggyako nga jjajjaawo yakwadde obubaka nti kino ekijjulo genda okigabulire gy'otambuliza ensonga. Naye waba akulaze bulazi mmere ewuwo singa oba n'abantu abanaakituulako ne babeera 3-4 oba osobola bulungi nnyo okugabula bajjajjaabo okwammwe kuba ekisooka ewammwe obeerayo n'ebintu bya bajjajjaabo. Kansuubire nti otegedde bulungi obubaka buno era kansuubire nti bw'oba tokitegedde olina okuddamu ODN enfunda nga 4 n'osobola okutegeera bulungi bye ŋŋamba. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.